program oliku mwasize mutiyambala musizannyo olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 27 nze Farida Nakazibwe mbayozayeza nate okuzukkanga muli balamu bangi tebasobodde kubukeesa olwaleero era yanguwa mangu dduka emisinde ogende ku mulimu gy'okolera obeeko kyeweekolera anti ennyonyi enkeeze yeekwata olusiringanyi yeri olusiringanyi nonsosenga bano bakasitoma bali awo ku mulyango bakulinze tonna bakugulawo banaakusooka okugulawo ate weevume ki ekyakukeezezaayo bakwano bange bangi leero abakoziza amazaalibwa kandaba abamu ku Bo Jude Romeo Nsereko happy birthday Enoch Chiyaga oyo ali mitala w'amayanja happy birthday Tadias Mubiru leero naawe mazaalibwa go Timothy Sibasi ne Rose namala abo bombi bannamawulire bannaye tubayozayoza okutuuka ku mazaalibwa gammwe era tubagamba nti happy birthday mwasize mutya mu bye tubateekerateekera batuusaako amawulire gaffe ag'enjawulo olwaleero tulina abaali abajambula ba ADF mu bitundu by'e Kasese batandise okusaba ekisonyiwo oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa mukama waabwe Jamiru Mukulu ate abasuubuzi mu katale k'e Busia ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lwa bbeeyi y'ebirime okugwa so nga ebula nnaku 6 okukuza olunaku lw'abajulizi abalamazi abavudde mu bitundu by'e Lira batuuse okwolekera Namugongo wetwogerera batuuse Eruwero songa saba minisita wa Libya Abdullah Al-Tinini asimatuse okuttibwa bamukwata mundu bwe balumbye emmotoka ye ne bagisasira amasasi ebyo byoba olindirira amawulire gaffe ag'enjawulo NTV at 1 NTV akawungezi ne NTV tonight ku ssaawa 3 ez'ekiro. Oliko program mwasize mutya lwakusatu nga bulijjo kimanyi tubeera ne Ssenga Hamida Nabatovu era olwaleero tugenda kwogera ku ssente ne love ku byombi kiki ekitambuza omukwano waliwo yagamba nti love tesobola kugulira ssente so nga ne ssente tesobola kufunira love ekyo kyetwagala okumanya ku byombi kiriwo ekisingako okukine wakyo Ssenga nkwaniriza nnyo nange neeyanziza abatulaba mbalamusiza nnyo mbeebaza bonna ababadde mu bizibu betwafiirwa bonna abantu bange jjajja Jeeni abekyotera basaadi wali basaadi kitalo nnyo kya maama Hajati ate n'abeesunga taata wange muzeeyi Abubakari aye n'ababadde bakojja bange ababadde emitiana timwena mwene bibadde mu wiiki bibadde bingi ate neeno bukya tugitandika erimu ebintu bingi nebaza mwenna abakuba amasimu abalina amaka mukino nga tetunatandika ndoza kulaga wala kubiriza abafumba balina omukwano toyawukana na munno sooka weebuuze nnyo ewalungi tewaliyo awo weewuliwe walungi wabulamu bubuzi kutereeza abafumbo tonooba teri ddya ddungi eryo lyewasooka okulaba lyero ettuufu tereeza yebulamu kugabana abalina ebizibu ebinene mugabane n'abantu beweesiga tosirikira kizibu bangi kibakeeseza nga Farida bemuwulidde nti abamu tebazuukuse nga mu bimu ebibaganya okuzukuka byebizibu ebingi tujjukira omusaayi gutambula bubi wano mu Buganda tugamba ti bw'otagabana kizibu na muntu omusaayi gwe gutambula bubi omusaayi gwennyini gukola ekirungo ky'obutwa n'otazuukuka mu buliri n'olwekyo ku maka ku mukwano n'ebintu byonna byonna ebitambula tugabane kyenkanye n'abantu abalala tusobole okutambula webale nnyo Ssenga era webale kuwooma era mukuliko eyo mu kuziika kitalo nnyo bitalo naye ate kati tulina omukolo gwa ssanyu tugenda ku mukolo gw'eggombolo okutuuza mitube 3 wali ewaffe Haji Ssemambo Makindye gwabadde tannayambala bwe tumala puroguramu yambala agende wa mitube 3 olabe obw'eggombola gwe batuuza bino byerufu bakukola nange kennyini ndwenda kutuuzibwa kyokka ate era ne mbagamba ku lw'omukaaga twefenna be batuuzizza n'abatannaba kutuuzibwa naye nga mumanyi mwalondebwa ku luno tugere tweyanza obwami erinnyinimu tuli mu ggulu emukono Ssenga love ne ssente bikomawo bitandikirawa byombi ebyo ebintu byevuganya buli kimu kirinda kinne waakyo naye ekyennaku oba ekisinga ennaku ndooza abatulaba mukimanyi ti olwaleero abantu abaami bakyewaaniramu abakazi Farida mufumbirwa ssente naye omugagga afumbiribwa
si ono olwaleero kyenziza olwaleero tukole enjawulo y'omugagga gwe bafumbirwa n'abagagga betulaba mu field betutambula nabo abatulangira ti abakazi twagala ssente ebintu bibiri byombi byevuganya naye kati naawe alaba tutandise katugenda okwo tunamaliririza nga tusobodde okufuna kye tutunga obulungi nti laavu omukwano we watali ssente tosobola kutuuka weoyagala tosobola kutambula n'ogendawo ndowooza omukwano ne ssente ebyo ebintu bibiri byaki byanjawulo naye nga twetaaga ssente okusobola okutambuza omukwano byombi tubyetaagira mu budde bwe bumu naye nga ki kyenjagala abatulaba tumanye n'abanoonya omukwano n'abafumbirwa ki kyenjagala tufune oba ki kyendagala tutambuze nti abagagga Farida abagagga betufumbirwa tebannalabika kubanga abagagga betulaba bayitirivu ekampolo anti ogwolaba akuwadde ssente gwolowooza nti ye mugagga era nja ndabula abawala abafumbirwa kyo kibatomeza oba naawe ali mu bufumbo kyekyo kyewatomereramu waliwo omuntu asaasaanya ssente ze naye nga si mugagga tuyina abantu basaasaanya naye tetulina bagagga guno omulembe ogwaffe gwe gutaagaddeeko baami bagagga baana baabwe kufumbirwamu n'abakabagala bagagga baagala omuwe ssente akole byayagala baagala basaasaanya kitegeeza tugambe nti tuli mu mulaavu n'abantu abasaasaanya ssente naye abatali bagagga kuba njagala njawulirewo omuntu naawe gwennyini olaba omugagga yaaliwo omuntu gwe yandifumbiddwa edda bwe watuukanga okufumbirwa nga abantu bamwe bafuba bintu bibiri mu mukwano mwebiri nga bagamba Amida yandifumbiddwa famire engagga ennungi etatumenya si ya ssente ezo ezabuliwo ze baakuwanga nga tebatuwa emiliyoni batuwa emiliyoni 2 n'atutwala mu mmotoka ne tulonda mbyagala nnyo ebintu ng'ebyo binsanyusa ne batwala emmotoka ne tulonda abaana be tebasoma obula omusajja n'akuzimbira ennyumba n'akuwa n'emmotoka n'ennyumba eyakalina naye nga ye abali muyamba tebasoma balika ate ekyo si kya buntu bulamu abo betusinza omuntu kati omusajja gwe tulina ayina gwatemye eri munno gwanyigiriza naawe ggwe tulina abanyigiriza abakyala abalala aba emikwano emirala naye bwali kufuna nga lekerawo okuwa naawe bwalifuna munno nga naawe anyigiriza ng'agenda awooli nga gwalekerawo okuwa kyokula abantu babuuza obufumbo buliwa nze omu nga omukugu mu kino siniya waakyo kansala omutuufu sirabawo omugagga n'obufumbo bumbuzaabuza kubanga edda bwe twabanga tufumbirwa abatusingako ku myaka batudde ku TV eno mubuulire abaana nti ebintu bibiri twabirwaniriranga Farida bwe wazaalibwanga nga toyina ssente nga famire eyo erwana newasa abakazi abalabika obulungi n'obulungi nno kyabugagga obulungi kyabugagga ne bamanya nti bwe mpasa Farida ono ajja kunzaalira abaana abalungi nga etajje tebaawo obugagga wano mu myaka 4 ng'abaana bavubuka lazima ssente bezinnema wano mu buto wempita mwana nja zisanga nga tufumbirwa abaami abalungi naffe abawala ne bagamba nti abasajja tebalina ssente nga nze nagendako eyo sayidi nga y'ekyenjo gyeyo nga ntambula bino byentambula nasanga abasajja nga lazima balungiwa bannange nga famire ennungi talina ssente omusajja omulungi nga talina ssente naye nga bw'omuzaalamu omwana Farida mu myaka 2 ojja kuba otudde weerufu kubanga omuntu ajja kuba Farida nga ssente tozifunye omwana oyo wakuleeta ki ssente obwo bwe bugagga bwe bafumbirwanga nga bapima nti singa Amida ono tabadde si mukazi mulungi naye singa tuzaala omwana kyovula nti okuzaala omuntu ayinza n'okutuuka mu nkaga nga bakyanyigiriza azaale nga waliyo omusaayi omugagga omulungi oba abalungi bulungi ng'oli yenyumyako okugamba nazaala mu Farida omwana obwo bwali bugagga bwe banoonyanga ne bamanya nti abaana ba Farida mu myaka 2 bajja kubanga famire eyo myaka 2 ejja kuba erina abaana bali hot cake ng'abantu abawasa nti omuwala nga abaana balabika bulungi era nga naawe ne boba ozadde babbebi otunulayo n'ogamba nti wamma weewaawo ekirala nga baba banoonya omugagga abedda tebanoonyanga bugagga buno obufulumya bwe tusinkana olwaleero bwe mwewaaniramu mu abaami mutwagalako ssente zambula banywanyi mukimanyi oyagala bakyamu oba nedda kubanga nze ndaba afulumya siraba alina ssente yaliwa twagala tukyawula abaana abawala abafumbirwa mubeere nga mumanyi gye mulaga n'abaatomera tukkirize ti Farida twatomera senge bijula kutuyuza baakeberanga omwami gy'azaalibwa ti omwami ono azaalibwa mu famire nga yekyotera bamasaka bayina mayiro y'ettaka bwe bugagga bwe tufumbirwa Farida
ne buno obugagga bw'okufulumya si bwe bafumbirwa mulaavu baga nti balina mayiro y'ettaka era mu buli ngeri bali batebawadde mwami wange abaana benzadde mwoyo mwami bali bakola ki bali bawa ne bagamba nti balina kitaabwe abadde mugagga okumala emyaka bwe giti akuumye ssente olulyo olwo olukuuma ssente ne banoonyamu n'abagagga ab'amaanyi ne bagamba ne batunula n'abaana abawala ti nabo baatunula bulungi bafumbiddwa abagagga ab'amaanyi abawala b'omu baleese ne bakyusa famire eyo yali nafunafu naye olw'okuba abawala tebalabise bubi wadde abawala babi naye babanaaza bulungi ebyogero ebyo olweza lwananakayayana biki byonna byonna mu bimanyi bye tunaaba ne be baba bavubuka taata yafaayo akasekera n'akawa abaana baatunula bu tebaali balungi naye bayina famire ennungi obwo bwe bugagga bwe baafumbirwa nga bamanyi nti omwana bw'aba tafunye sente zino ezabuliwo aliba n'ettaka aliddeyo banaalimo banaalunda naye buno obugagga bw'okulwaleero kuno kujoogwa mulaavu tujogebwa naffe abakazi tusaba mulenzi nga yafulumya sente ze olusobola azifulumya na mwezi n'omugwako era bangi batomedde n'olwekyo abagagga bali be batulangira nti twagala ssente tebannawasa ndowooza tebawasana kuwasa abalina ettaka abalina abaana b'abasajja kati abazimbye ebizimbe mu Kampala omulenzi oyo ayinza obutaba mugagga asobola obutaba mulungi n'ekitaawo alina ebizimbe mu Kampala ate abikuumye aye n'omwana bwe batunula emmunye z'amaaso omwana yatunula bulungi maama we yakkiriza okunywa ebintu ebikaawa yabeera n'omwami olubuto olwo omwami n'abeera ng'alina keya ku lubuto olwo omwana atunula ddala bulungi omulaba nti nno obwongo bwe busobola okulowooza ebintu ebyawa ebyewala tebaafanga kujja ava kaabe ng'afa busiya baatunulanga nti busiya omwami nti balina emayiro y'ettaka balina bino balina factory balina ebintu bwebito bwe bugagga bwe bafumbirwa so si bugagga omuntu omu ng'ayimiridde wano akalenzi kafulumya ssente katwala mu bondi kagula mmotoka naye nga ssente tezigenda kuweza wiiki abaami baffe be tulina bannaye mutulaba ssente ze mulina tezimala na wiiki kuno okugamba olinga ne mulimba abakazi tumamida mutwagalako sente ziriwa teziriwo anti kakati senga ebyedda nawe okimanyi si kyangu kukola anti katwagala tubalage si kyangu kukola kati embeera erabika yakyuse abantu tafaayo bewa mu mwina mayiro y'ettaka temukwatako kuba n'agifuna ddi bw'aba tagifunye aleme kwewaana nti nno omwagalako ssente omwagalako ki ofumbiddwa omusajja afulumya naye nga munaku talina kyalina kubanga nze kambabuulire nti olaba ebintu bingi byetulaba ayinza kuba nga talina kyalina ng'afulumya abaana esente ez'omuyiika nga tamanyi kutereka kumanyi kati neggwanga bali mu kulisomesa kutereka nti edda abantu bedda okutandika okufulumya alibanga amaze okutereka fe ate olwaleero tusooka nakufulumya nga tonnatereka oba okitegeera kugaba ofulumya nnyo n'olowoozesa abantu nti oli mugagga naye nga byoterese tebikola ki katono najja nga agwirana bamukoledde embaga y'amaanyi nezibula laavu teyali nga tali mugagga kubanga waliwo okati ng'olwaleero tupangisa amayumba naye nga sina kindi abamu abapangisa tuli bamiliyoniya naye nga ettaka lye tulina liri wala naye nga okubeera e Kampala olina okupangisa ng'otunyalanira oddiwo gw'opangisaako naawe apangisa ddala nga mu buntu si kubanga sente zino ezabuliwo omusasule ziyinza okukutawanyamu naye ng'omusinga aseti zaalina nga yatunuulidde ekyo oba okitegeera njagala abaana abawala bave mu bugagga buno obw'abantu abafulumya mutunuleko emabega leka kufumbirwa mulenzi ono olw'ekyo kyolaba mufumbirwa olw'ebyalo byeyo obukomansimbi luddawo ebyo ebyewala ebiriyo kuba oyo bwino gye mulaga ye bwino omutuufu kubanga tolaba olwali ofumbirwa omugagga n'ofirwa omwana ne mubula we mumuziika nga nesasula limbo taziina ng'otyayo okutwala tayinaayo omwami yatunda ewaabwe n'atunda ettaka akataka akatono akaliwo n'akatunda oba akapoloti waliwo alina ekyapa kyoyo naye wansibo tumuwa ekitiibwa ng'alina akapake n'akatunda bw'amala okukatunda sente najja n'agula bodaboda n'agula nga 3 ne zirama n'agula emmotoka kati oyo omusanze mu siteegi eyo naye nga ne bwemufiirwa jadda takola ki n'olwekyo laava eno olwaleero laava etomera tutomera nze njagala tubeere nga wadde ogambye ebyedda tebikyadda naye mulimu bye tusobola okusika abasaya abalenzi abatulaba abaana abalenzi n'abakyala abalaba bategeere nti omulenzi amanye nti nja kusooka ngende togula Kampala tupangise kitukube wamu naye gula ewala ng'ewakiso okutandikira awo ofuneyo poloti gy'oyiikiriza osooka onyweza obwo obulamu bube nga bw'obulina ng'omanyi nti ono kiyaayo ono wakufulumiza ng'embeera zino eza buli lunaku zitubuze olina wodduka n'oyimiriza ebintu byo n'okola stage n'okola kampu
oba kitegeera oyo omwami afumbirikika oyo ye mugagga edda gwe baanoonyanga naye kati olwala olwatwesanga ku luguudo njagala ombuulira ani amanya abagagga laavu aye n'ekigambo laavu kyawukana senga tubuulire kati laavu kyeki waliwo laavu waliwo ndooza n'okwagala oba ne wanti tukiyite wanti okwagala waliwo laavu waliwo wanti waliwo ne need ebyo ebintu bisatu binnyonnyola biti sema need kiba kyetaago kyo ng'okyetaagira ddala okutambula kati ekyo need then want oba okyagala bwagazi ne bwoba tokirina obulamu busobola okutambula kati laavu gye sitegeera kati obiraba ebyo ebintu ebibiri need ne want mu ggwanga bye birimu laavu eno entono oyinza n'okulaba eruweya lwaba ne lukuyitako nga lulina want ne need senga oluzungu lwo lumpitiriddeko lutono lwa nasale okitegedde ng'ebyo ebigambo kati biringa boolaba omwenkanonkano bwe gwannyonnyolwa gwalina ebigambo bisatu ne gunnyonnyolwa ekintu kitya kimu twogera mwenkanonkano kati omuyaaye omwangu w'okubakira balina babayita mu Luganda nja kukifuna nkinnyonnyole n'abakira ekintu n'ayonoona ekintu ky'oli yaleeta neyaleeta yalina laavu etuleetera naye teyalina lulimi lunnyonnyola wadde oga nti Amida kankusasuleyo 3,000 naawe Farida mbannyonnyola ekintu mwe mukitegeere mwe mugende mukinnyonnyole nakyo kyabalema kati awo we tuli laavu tesobola kutambula bulungi watali ssente senga abantu bakyalina laavu ekyaliyo kati ntono nnyo ye ntono ng'era bwolaba omugagga okufumbirwa omugagga n'akuwasa omugagga batono ndera mbeera mu nsi nze ebbanga lyange namba musanyufu kuba oli mugagga olwa gambolinga ali mu nsi ogambolinga nnyo abantu bakugambolinga byolaba muntu n'ayimirira awo n'awuubawuuba obusumuluzo nemwejaga n'aba n'ajoga n'abantu nti oyo mugagga n'obabuuza mugagga ko zaazaalwa nga buli muntu aga nti sitegeera Amida gyazaalwa ekyo n'akikujogeramu awo n'afuna abakazi abamwagala nga 6 nti olw'okuba abaana balereddwa mu busamaavu ne balowooza nti oli omuntu alina laavu yaabwe naye nga laavu tagikola ki tagirina kati awo ensi weeri senga katumulemu katono tukomewo tubulire ani alina laavu ndemu otutangaze oba ddala laavu ekyaliyo ogenda kuba essimu amangu ddala nga tukomyewo tubaawo oliko mwasize mutya essimu tugenda zigulawo mu dakiika 5 zokka senga kasooka atubuulire senga wange obadde okyanyonyonyola omukwano ogwa ddala guli ogwa bayimba batya gwa Katonda n'omugoyo gwa Katonda n'omugoyo omukwano guli ogwa ddala gwe tugamba nti ssente n'omukwano byawamu byogera ekintu kimu ebimu bw'oba toli mwangu oyinza obutaawula kimu kye kigamba ti omugagga oli gwe tugambye yalinanga byagaba teyakooyeranga mu kunnyonnyola era teyalangiranga mugagga agatta obugagga ne laavu ti nga Farida yakakutunuulira yo omugagga takoowa na Farida akutunula alina laavu ne ssente n'omukwano bye twetaaga alagira bulagizi nti ogulirwe kino na kino ne bikuweerezebwa n'anoonya famire yo nga tonnagiraba n'agenda n'anoonya famire yo mu kyalo tugambe nti oba Busi oba Arua n'agamba abantu ba Amida gye bali abaaluwa n'agenda mu baaluwa n'abawa ebitiba tebamanyi na kyabibaweera famire neewerekera omwana waabwe n'abagulirira sikugulirira kutona birabo bwolera obulungi edda omuntu yaweebwanga ebirabo va ku bino ebiri mu lujje bya Musaasaane titumanyi oba bituufu oba bikyamu fe abaana abawala tuli kya busuubuzi mu famire zonna twalerwanga bulungi twakuumibwanga nnyo bannyinaffe ne bakitaffe ne bakojja baffe nga bamanyi ekyobugagga batuyinamu essuubi ffe tubatuuza ku ntebe z'omu mwanjo ffe tubaleetera ebyabalema ne batufumbiza mu famire ennungi ne tuleeta omuko nga teyeebuuza nedda bwekityo bwe kyali bo be basinga okufuna abagagga kati nze ge tulina baavu ng'omugagga oli bamanya nti alina mayiro y'ettaka n'akyusa n'okukyusa ng'alina ne rayiti egamba nti abazadde ba Farida mbawadde ku ttaka ly'e Masaka eri tugambe entuuma eyo waffe mu kyalo
timbatali mbasaliddeko yiika 3 bakolereko bayiika 10 bakolereko kye baagala mbawandiise mu busenze ne bakwata yiika ne baziba wana abazadde bo ne bakyuka n'okukyuka amaka agaali eno ne gadda eri nga ye kyatayagala bazzukulu be kutaataagana ate basala nnyo bakola ki ne badda ku ttaka li erimu nga nayo tibalibeerako nga balina mayiro bombo bawa bwebite ebitundu ebyenjawulo kati ng'abantu abali ku ntaka okubaatonanga ebirabo ng'omwana w'omwami oba ow'omukungu oba nannyini ttaka agenda okuwasa nga baleeta ebintu biyitirivu byonna byonna nga babireeta nga basooka babitona ebingi ennyo nammwe be bagenda okuwasaamu omuwala nga nammwe mufuba kyalo kyonna n'abantu ne mubuulirira omuwala ono yeraavu ne ssente ne Gafalida totuswaza nange nenywera kubanga mmanyi nti no wetuskattira omukajja agamba nti beetaaga ki abantu bo n'akuweereza ebitiba tewaliyo laava eyo ne ssente yali enyuma nnyo etali guno omulembe gw'abafulumya bano abantu si bagagga tuli mu bintu bya kiyaye ng'ensi bwe yayonooneka naye bali baalaganga bye balinawo nga baleeta omulenzi ng'omulenzi ate talina ssente kyewuunyisa naye omwana asiimye nga babaleeta Kafalida bajja bakubuuliridde tomalaawo ssente z'omusajja omusajja ng'atutonedde bintu teweeyisa obubi ofukamira wafunanga n'abakuwerekera kati abawala abo abawerekera nabalaba Ajumani gye basigadde ti Ajumani bawasa embaga kubeerako gurupu ewerekera omuwala n'abalala abantu abakulu ne basooka bakola emikolo ndozo bagimala wiiki oba wiiki 2 oba mwezi sinnamanyaawo sinnakitegeera nnyo naye nkimanyi nti gyekiri ne mukola emirimu abantu bonna bano abaateekamu n'abaawa ebirowoozo ne mubasaavingako ne batuula nga batudde nga balaga nti abo balina ssente so bano abeenengulu bati balaga bugagga naye bo balaga obumu okitegeera oyo ye mugagga ne laavu ogamba omuwala bamutwalanga kyabusuubuzi family mutwalanga kyabusuubuzi ye bwe kiri nze bwe tunamubiriwo kubanga ne bwe tuba tufugika omuwala omulenzi bamufugika emabega wolu bayina bamufulumya waliwo omukolo gwe tukola ng'abawala weeguli ogwabo nga tuzadde abaana omulenzi bamuteeka emabega w'oluggi so ate omuwala bamuteeka gye luddira nti ye wakufuluma ne batuba nnoga ekyogero mbuuza nnyo abantu muwala oba mulenzi omuwala nteekamu obweyeeyo buki kale akeeyo ne ku balenzi nteeka naye nti abeeyo n'eyo mumulabiranga ddala era omuwala ne bakaba akaana nkatunuuliddeko oluusi obwana nno sibulabako naye omumu bwendaba ne nga nti nga kano tekavuddeeyo bulungi nange ne kaneraliikiriza naye olwokuba nakakalaba kawere ne nnoonya ekyokuteekako mu nkundi katono ne tulekako mu nkundi n'abeera ng'ajja kuba kinyanga mulungi alabika bulungi kyalinga kyamuwala mumuteekateeka kuvanga muto nga yayina okufuluma kuba wano mu Buganda tulina obuko tajja kufumbirwa kitaawe oba bannyina kati okugenda gyalaga tajja kugendayo nga mu masaavu bw'ato ng'ab'ennaku zino bwe bali kakati abazadde olw'okuba obugagga tebuliwo waliwo laavu enfu nedda ensi nsamaavumu obugagga tebuliwo baliwo laavu kale haafu entonotono erengerekekako naye nga temuli ssente kivudde kuba kati bwekyali bulisi bwekyali jesi wadde okusuubulagana kwaliwo okulaba okutwala omuwala ng'ekyobusuubuzi kyaliwo naye kati kisusse tekyalinga luli oli ajja n'akugamba watali ssente nze sibiriimu anti kati n'omuwala oli gwe tugamba ate tayagala biri ebyakitaawo si byayagala ayagala bino ebibyo anti kati n'omuwala oli kyalabako saawa eno omuwala oli gw'oyogerako kati gw'otetenkanya gw'oŋŋamba edda omutaata w'omwana abantu ba famire baafanga nnyo ku baana abawala ne babanga bavubuka nga balina obbalaga nti bajja kwambalanga ttombi sapatu zisamaaza abantu kyokka kati newuunya eggwanga be bwabaayo omwami afudde ku mwana we eggwanga lino lyogera bubi olw'ensaalwa oba kitegeera nga babeera bafuba ne bambaza omwana ne otaata n'akuwayo ne ku ssente n'akuwa n'akasanizo n'olabirira enviiri naga nti ngaagundi omuwala tammuse bulungi n'ayita bannyina tukoze tutya omwana ng'omwana alabika ne bw'ayambala taata bw'amulengera tasanyusa kitegeeza tebajja mmulabwe bugagga ne laavu senga kati gulewo amasimu mugagga ne laavu okyawudde kiwulidde ne kati bino byakiyaye tuziguddewo kuba otubuulire ku ssente ne laavu kiki ekitambuza relationship hello bannange hello nga tusubiddwa madamu oyo abadde oyogera hello yenyabo hello asuze bulungi ate ggwe tukuwulira mukwano wasuze otya bulungi kendeeza eddoboozi lya tv tufuna omulala hello bw'okuba kendeeza eddoboozi lyennyabo tukulamusiza nnyo
Omusajja oyinza ensimbi emyaka 5 nina abaana babiri naye tebalina kyebankola tulibako mu bufumbo bwaffe kubanga bawange namumanyiire ituukako okyawo ekitegeeza laavu eri sente temuyigula okay. Hello bw'okuba essimu Vira TV oba kendereza ddala eddoboozi lyayo kubanga bagenda kukujjako. Hello. Yes, Sebo. Wasizo otya nja Hamida. Bulungi Sebo, wasizo otya Sebo? Bulungi nnyo bambita lugolobi mbeera kawafu. Sebo. Ebigambo byogedde nnyabo biwulidde naye nze ngamba waliwo omuyimbi omu yagamba nti towasa mukyala nti wasa mukwano gwo. Omukwano kwegamba waliwo okunoonya ssente waliwo n'okunoonya laavu. Naye bw'otwala omukyala nga ddala mukwano gwo nze ndaba nti nti ayo muba mujja kukola ki? Yebalaavu. Webalaavu nga mujja kuwangaala. Okusinga nti noti ndabye ssente ereeta emuzigwawo nezikendye kubanga nti kasita zikenderamu ng'oli yajja lwa ssente olwakola ng'atyanga. Laavu akulemenyera byonna. Okay, webale nnyo mukulu lugolobi katufuna omulala. Hello avuddeko omulala. Hello yes nyabo tukulamusiza nnyo. Hello yes Sebo tukulamusiza nnyo. Kati nze bampita Prince Aiza. Yes Prince. Laavu eri naye ennaku zino abaana abawala tebakyafuna kuteekebwateekebwa kutuufu. Ojja n'ofuna omukazi nga eyisa ekisooka abuddeko senga laavu okiraba kyeggamba tikati obantu mumaze okulaga ekituufu laavu ewangula byonna. waliwo eyaŋŋambye mbw'abaala ekibatadde ennyo ku ssente kubanga balina laavu yaabwe nga mpitirivu nnyo nga bagenda ne bagisuula ku bantu abakoowe nnyo nga laavu yaabwe kukakana tagifunyeemu. Oli ayinza okuba nga aze nekiraavu kye tafudde nnyo ku bya ssente ne mubeerawo oluusi gye biggweera nga ssente bw'ozifuna ate yaafunayo mulala ne batandika okulaba nga laavu yaabwe bamenyera bwereere nabo ne bagamba kannyingire nfunemu kyenfunyeemu. Bw'anaaba disappointed nze nja kumanya at least nina kyenfunyeemu nga wagambye nti byabusuubuzi. Laavu eri oli gino tewangulwa kubanga laavu kiri oli gino buli muntu yenna n'ebiwuka n'ebinyonyi bigifuna kyokka ate ssente ne bw'ofumbirwa miliyoni yaziggwawo. Kyokka ng'ekizibu nti olwaleero n'abagagga tebawasa bulungi batono abawasa tufumbirwa bafulumya wange ekinnuma kyo kituufu. Laavu eri oli gino tegattibwa na ssente laavu yesinga kubanga n'omuntu atayina naye laavu tebagirina. Kyokka ate ne zino zomugamba nti tugende tufuneera kusuubula tufuneyo kye tufunye kubanga ne bwe naamuyibwako laavu nga teriiko ssente laavu tegenda mu katale kuba bwalaba ngamba laavu anti amidde egenda mu katale neegula ebintu. Laavu tegula bintu naye laavu olw'okuba kiri oli gino bw'oba ogikoze wadde nga tofumbiddwa mugagga nga tofumbiddwa ayina mu budde oba n'obugagga obw'ensibo bwengezaako okulaga abatulaba nti n'otagamba oli nga kino ekintu ky'okweryamu essente z'olusuusuuto miliyoni biki oluusi n'ennyumba bakuwa ennyumba bakuwadde emmotoka bawala n'atakuwa kaadi yaayo babasanga mu jjaamu ne bazibajjako oba kitegeera kati laavu ne ssente byombi bifune nga laavu temanyi kintu ssente kintu kyansi tekyandifumbiriddwamu muntu agenda mu bufumbo kyandibaddemu adigida naye agenda okufumbirwa abeereyo yandibadde ne laavu erimu ebibala ebintu ebizimbibwa ebigenda mu maaso byetugenda ogenda ebireeta ne ssente naye olwaliro omuntu bwafumbirwa ssente zisobola okukeera ku makyanga zonna tewali okitegeera ekitegeeza ne laavu abaagibuutikidde ze kyendaga abatulaba tufumbirwe laavu tegenda mu ssente soko onoonye bw'oba oli mu byobusuubuzi soko osuubula ofune obusente miliyoni ayi no babawa nantono abamuzinyiiza omubuuza yakuwaaki mbu 5,000 10 abani abatuwa 5,000 10 tolina kyoba owadde muntu
kuba ekyo tekitegeerekeka obuddalingi transport era omumwagalira mu bwavu oyagala amuwe mmeka amuwe ebintu ebitegeerekeka ye laavu ensuubuzi bintu nga ki nga tuga nti olina akapoloti yo olina ennyumba anti amanyi ogenda mu mudduka akakusigemu ebinene odduke oba akuliisa ku makya ne mu ttuntu ezo sente ze tulinda naye bino ogenda nakuwa sente z'enviiri naye kyegambe nti abaami beesoma twagala sente naye nabo lwakuba basanga baleera sente ze twagala si zeezo twagala obugagga obw'ensibo nga nja kuvuga benzi mwaka kugunne waagwo bwe twafumbizangamu abaana baffe laavu yesinga eri oligino naye sente banne abafumbirwa abawala noonya omuntu gw'olinamu laavu sente mujja kuzifuna kirungo ekyetabula buli wantu wonna wonna ewategeerekeka ne watategeereka sente yeebeerawo. Benan Fred agamba ndowooza oli bw'abeera ne ssente ayinza okukulowooza nti akwagala ku lw'ebyo by'abeera ng'akutuusaako so nga oli bw'awooza nkwagala naye nga tewali kantu kuba kwerimba okitegedde nkiddemu ndowooza oli bw'abeera ne ssente ayinza okulowoozesa nti akwagala ku lw'ebyo by'abeera akutuusaako so nga oli bw'awooza nkwagala naye nga tewali kantu kuba kwerimba kubanga laavu omuntu ne bakutonera omuyembe waliwo laavu ey'omutima nze gyemba nayo nambeereyo Farida nonnuma wabula ate wenkulumirwa ngenda okulaba naawe ng'okubye kati nsuubireyo ye laavu gye twetaaga yezimba amaka nezimba ennyumba ne muzimba flat ku zinne waazo ne bwe muba mwali temulina ttaka ez'omubigambo musobola okugula nga muli mu laavu ennungi ebigambo byammwe biba biramu n'obwongo buba bulamu buyiiya ne tugenda mu maaso eyo laavu nze gye njagala mufumbirwe laavu ne ssente naye bino ssente ze bafulumya omusajja n'akuwa enguzi byombi bitambulira wamu newankubadde laavu yo yankizo nnyo mu mukwano olwo ssente nazo ne zigobererayo Brian Babagini. Ate Phoebe Asasira agamba laavu enyuma waliwo ku ssente ekituufu byonna naye nga laavu yesinga ssente. Laavu yesooka ssente naye byombi birongo. Oyo Hussein K. Mai agamba nange njagala ofumbirwe mu laavu omanye nti ngenda kubeera n'omusajja paka kufa ng'endagaano y'ekereziya gye tulina ndoza n'ey'obusiraamu naye nga paka kufa nga mwagalana kubanga ssente ziggwawo nimwe ne musigala nga mukyeyagala musobola okuddamu ne muzifuna ebisanja n'ebisanja. Ate Abdul Warid bin Abbas agamba yayagala ssente kubanga tetusobola kulya laavu anti okwagala ssente sigaanye naye kirala abantu balina okumanya nti obufumbo bulimu ebintu byonna byonna eby'obusuubuzi oba okitegeera nti bwe muba mwagalana omuntu afuluma musanyufu ajja n'ayiiya nga buli kyayiiya kitambula. Waliwo Faaza Sebukoola alina ebintu byagamba byayita obusambattuko Faaza yawandika akatabo ne mulimu laavu embi gye nalaba mwekwataganye omwami asusa omusooli muli awo babiri musitula amazzi babiri eyo laavu nfu kubanga omwami tatambula agenda kuyiiya kintu kirala tomuwerekera kagenda ayiiye eyo laavu nfu nnyo naye nga laavu ne ssente laavu yandisoose neebeerawo ssente bwe zibeeramu ne biba birongo kyekisinga amakulu naye gwe okuwoza nfumbirwa mugagga yambuze. Senga katuddemu tuwummulemu katono tovaawo tugenda kukwata amasimu amalala nga tukomyewo laavu ne ssente kiki ekitambuza relationship. Shamira Katengwa ayawandise mu Lufuutifuuti agamba to me love is the first key though to some extent money can come in form of gifts to show someone that you can support her somewhere somehow though it depends on what kind of relationship one wants from you. Waliwo nankubira ayogedde mu Lufuutifuuti agamba love kyekikulu ekisookera ddala naye nga ne ssente zeetaagisa oli okulaga kubanga omuntu wakutonera muli ne laavu yeeyongera naye nga olina kubanga omulinamu laavu ebintu ebitonebwa mbu omba tolina laavu mu muntu bingi tubirabanga kasasiro. Kituufu nti laavu emba sigirina olina ntonera ejja omuntu ng'akutandika nga tomulabangako ffenna ebintu bye tukoze mu nsi katolala omutima gyaffe tuli wano ffe tuli bakazi omwami ddala n'atuwa bye tutalabangako ne bampita nenzija n'ensula wano mu ssene n'abadde nga nsisuzeemu na musajja oyo abatankutudde omutima abawambye omutima gwange kakati obwongo bwo butandika okukulowooza nti naamulabako ddi bambi mwebaze olwakino kyakoze eki kyankoledde eyo yeraavu era dda abakwanibwo babakwana tebaatulangiranga nti nakuwa kino byonna byonna bibeerawo bibeeramu era omulenzi yakozesanga maanyi asobole okutuusa ku baagalwa bwe ssente zimutemera olutindo lw'oyo gwayagadde nga takooye kwogera naye. Katulaba bali ku simu. Hello.
Hello. Hello. Hello. Yes, sebo tukulamusiza nnyo. Wasotya ku Makyala Farida. Nasizeeyo sebo. Ne maama oyo senga nga bali kutuweereza. Nze bafita mu by'William mbeera Nabbingo. Kyo kituufu laavu yandibadde ku mwanya ogusoboka. Naye omulembe guno omunaye gwayonooneka. Naddala ku sayidi ey'abawala. Bagenda kulwa ssente, awatali ssente talabolamba. Ate nga munaye musinga omuntu oba omufumbiddwa nga laavu weeri. Ssente kyekintu kyemusobola okukola nga babiri. Nemuzifuna obulamu ne butambula bulungi. Naye olwaleero bagenda ku ssente baagala ssente kyekisinga kyebakulembeza. Ebyalaavu bijja luvannyuma naye laavu yo tebagigula ate. Feelings, omuntu okuba ne feelings. N'oli ati omuntu omu. Okay. Webale nnyo omulala. Hello. Hello. Yeah, oli ku NTV. Naye era oli ku TV yo. Hello? Yennyabo tukuwulira. Nze senga Farida nze ekintu kyensinga okulowoozaako ye laavu. Lwakuba nti omwana wange ate agenda naye nze newasabaawo ssente laavu gyesinga okwagala. Okay. Webale nnyo mukwano. Omulala. Hello. 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 Yes, sebo tukulamusiza nnyo. Ensula Farida. Ensula Simbi. Ensula Simbi. Kambuuze. Singa okwata ensi eno n'obugagga obugirimu bwonna n'obukwata n'obuwasenga abantu bonna n'obajjamu n'obatwala aye omusanyufu mu nsi eyo yazinganya ebyobugagga byonna ate singa omuwa akatonotono bye tuyita basics nga bwe twali tukula nti omuntu alina okulya anywe afune obujjanjabi afune n'awo okusula n'omulekeramu abantu mu nsi eno naye ng'ebyobugagga byate bimuwadde kiki ekireeta essanyu ku bibiri kitegeeza nti ne bakuwa obugagga obuli mu nsi yonna n'oba ng'obulina ne bakufunira n'omukyala gw'osinga okwagala ne babateekamu babiri mu nsi muno ssente tezisobola kuleeta ssanyu n'emirembe mu nsi abantu be baleeta laavu abantu baleeta omukwano ate zireke nnyo okunenya abakyala nti ennaku zino baagala nnyo ssente naffe abasajja tulina amalala fe ababaleetera okuzaagala osisinkanye omuwala otandise omuwa ssente oli kasubi avudde n'akulabye boda yanusu 10 oba ne special yanusu 1,000 n'omuweesa 2,200 ko yo omulaga nti olina ssente kitegeeza buli lwanadda ojja kuleeta 2 oba okwongera kati kituuka ekiseera nga n'omwana bw'aba mwavu agamba kagende nkyalireko Isaac mmanyi bwe naamukyalira buli weegali kati n'otandika okumuleetera okulowooza ssente before the relationship between the two of you mulimu n'abavubuka nno nga kyakulembeza ssente so yadde tunenyaabo naffe abasajja empisa zaffe zikyuse alowooza kutwala omuwala autu banywe omwenge batamiire olunaavaayo amutwale waka amwebakeko kati n'abawala bye babitegeera agala bibuuka osooka ozimwe nga tonamukyamya so ffenna tuli bakubulaminga but ekiri very important is okubeera n'abantu be baleeta ebintu ne kireeta obuntu ekireeta omukwano. Amiina. Webale nnyo sewo. Ayogedde bulungi ennyo era baaba oyogedde bulungi ekyo kyekituufu kyetwagala naye abantu abalungi bakyaliyo tetugenda kuggwamu maanyi. Okay, kati funa omulala. Hello. Yennyabo tukulamusiza nnyo. Laavu n'omukwano balongo. Laavu ne ssente. Bonna balongo. Batya. Tambulira wamu watali ssente tubaba mmere tewatongerako na autu. Kale webale nnyo maama kati funa omulala. Kirungi laavu twanywa ya mugoyo. Hello. Yes mukwano. Yes nyabo tukuwulira gye baliko. Hello tukuwulira. Kale nawe webale kulaba. Onanure Makindi kati namtuza sengoye. Hello. Nyabo tukuwulira. Bannange owe Makindi ate yakutusa. Ojamu esenga esimu alabika abadde ayagala nnyo okwogera naawe.
waliwo wano Namala Rachel agamba love yesinga okutambuza omukwano oba obulamu olw'ensonga nti bw'oba ne love n'awali obwavu olabawo essuubi nti sente zijja obudde bwonna. Ya bw'oba ne love nga mwagalana mubeera n'obulamu ate n'ekirala ndoza tugenda ku Farida tugenda kuleeta omulamwa tuweeko ku nsi eno entandikwa n'omuntu bwe yandeetegese okuyingira mu mukwano kuba kirabika nakyo kyaseesetuka ku mulamwa tulageko ku mukwano guno ogw'obwamalaayo ogw'omu nsi n'omukwano oli gino okutandika laavu tusobole okulaga abantu nti laavu temanyi sente abantu mu byalo ebyo n'abatulinamu laavu basala enkoko zaabwe kakati ate newabeerawo obugagga obw'ensibo obw'omugagga nga talina sente zayiwayiwa ng'ennaku zino bwe muziraba naye nga tabeera mu mbeera mbi aweerera abaana akola ki aye ne wabaawo n'omwami abakyala gwe mufumbirwa nga ye yagulumiza obusente obwo bwenyiigira nga oluusi akulaga tayagala baana be yazaala ate gwe akusaba ozaale oba okitegeera so omuntu mulaavu ng'omwami bw'atunnyonnyodde tusooka kunoonya abantu era laavu kyovulaba erimu nnyo obufumbo obutaliimu sente muzaagala mwena muzoogerako naye buli muntu ng'oli mu bufumbo tugenda bulaga bwe buleeta obugagga senga Kasozi Force omukambwe alina kyayogedde wano naye senga naawe love tenyuma watali sente wadde nga n'amaka agalina sente nga temuli love tegali mu mirembe anti love tenyuma wali sente yes awo ogambira nti bitambulira wamu naye love eno njagala njawule n'ebirala tikati olaba amaka agayinza okuba nga gali mu sente mangi nnyo tugamanyi tegayina laavu gatuga abaana n'abazzukulu n'abaliddawo so singa laavu eno ebaddewo eri mu maka basobola obutaba na ssente naye buli muntu anoonyeza maka ago kuba bafuna akawungu obuugi babunywera wamu so mwami tanywera mu kibuga n'omukyala n'anywera mu ttawuni mukomawo ewaka ekizibu ndooza mululu kubanga abantu mululu kubanga abawo abantu nga balinawo obusente obutonotono nga busobola kubanga era buli tuba twetaaga basics tewetaaga nnyo bintu ate bikutwala mu ggulu nga tonnaba kufa basics naye osanga n'abantu nga ebyo ebyetaagisa ebisookerwako babiyina naye era nga lulunkanira kirala nze kati olaba nze Farida nfunye ebizibu bingi nnyo obimanyi nentuka n'okugwebwako sente naye olwokuba nina ne laavu mu bantu bange kati ku Magombola ne kusaza mbeerayo n'ewantu bonna mu bifo gya Kabaka bannonda ku bukulembeze olwa laavu gye bakola ki gye banninamu ne tebalonda amidde omugagga ne balonda olwa laavu gye bakola ki bannange laavu tegeregeranyizibwa buli muntu yandigifunye Farida ne banaakuwa sente bangi bazirina mikwano gyange naye nga laavu talina laavu abakazi bangi munsisinkana era mundaba nga talina laavu mu bbaawe nga ddala omwami alekawo miliyoni za sente naye omukazi asigala mu miranga kubanga laavu eri mu musaayi naye asigala tya miranga ng'ate mugamba sente zikutuusaako buli kyoyagala kati nkubuleyo kati kyekyo kyolaba abantu kyoba obategeeza asigala mu miranga naye nga sente weeziri ze nyina mukwano gwange yalikabo wana kati ndoza ayinza okuba alaba yalekawo buli kyabugagga kyonna n'agamba amidda namunyumizanga ne mugamba nti omusajja tomuyinaamu laavu wagamba olinga otya ekintu bwe kiti omanye obufumbo bwa wano buli paka kufa tugenda laba nenze nebaza nnyo emwekereziya kati bangamba n'ekibuli ndoza kyatandika nakyo nkyebaza ne basomesa ku bantu bano abaagalana bababulira okwagalana biki bye kukola okwagalana kukola sente y'omutima yetambuza omusaayi senga sente y'omutima ojjayo otya n'ogula capati anti sente y'omutima ogimanyi oba n'essuubi tolano siridde capati naye nkyanja kukola ki era n'omwami wajja n'akuhaaginga n'akuwahaaga nadda mangu n'agamba midda sente zimbuze n'akomawo mangu ne mutuula wamu awo oyombera sente zikubuze ziti olinga azina anti kati olwo lwe butamanya bw'abantu bwe balimu jjukira yamutunza ebintu byeri mu kyalo ajja amuwa sente zaali zimuleeta sente okuva ne baatunda ebintu byonna byali bivaamu sente ono omukazi yajja nga kimukokota tewali wadde n'ekikumi nti senga ndowooza wavudde obuzibu bwonna laavu butabaawo laavu okuba nti yafa abantu tebalina laavu kati buli oli gwagenda ku munno agamba laavu manyi ayinza okuba tanjagala buli muntu yeekengera munne kati abakazi balina sente balina ne kompyuta naye emisango egiri ewange nakati essimu gy'olaba mmanja nawano bagimmanja ngibaweereze sijakuba nti tebalina sente abo abantu kuba nezembajjako bazirina bagamba bwezi kyokutuula mu nsonga zammwe bazimpa naye omwami abeera ku laptop
wano mukufumbirwa olaba ssente abakazi balina ekyobujinga otunula mu ssente bwe mutuuka ewaka byonna n'abiteekaawo ne ssente n'azikuwa n'empeta gye wali weetaaga yagikugattera ku ngalo okebera ku eri n'emmere we ziri n'enkoko mu mata g'oyagala oba oganaaba bunaabiganaabe omwami n'abeera ku kompyuta laavu n'atagikuwa n'akuwa ssente n'abeera ku kompyuta omubiri guno gwo tegubanja ssente gubanja laavu muntu ku muntu munne obo kitegeera bakuba emasimu n'agatukoze tutya kwa n'abawala abato abali ku university bafunye ababowa ssente abaana bali bulungi era balabika bulungi naye omuyamuwa ssente tamutunulako era munyumiza ebintu birala ntwala abaana mu masomero tojja kundaba biki tojja kundaba kati fe abamu tetufumbulwa tojja kundaba nze amidda njagala ompe ebingi mbyagala naye nga ne laavu ekola ki nga weesiruttukira munnanga abeerawo nambaka otuuka ekiro nga weekyusa amazzi gakubuza oyaayana nga weetaaga gamba ni mukwano nywa kutuna otuzzi otw'omunsuwa oba kitegeera laavu omubiri gwo tegwetaaga ssente zokka wadde twetaaga ssente nze nyambale bulungi ssente nzaagala nziraavinga nnyo zifuuke mukwano gwange naye ate weetaaga omuntu omubiri guno agufuula omulamu laavu kintu kye tulyanga emmere kyovula nti abaami bakati olwaleero abaami bamala otuwa ssente nga laavu bagitumma bo balina kyetaago bamanyize twagala n'odduuka n'obuna kampala ono yonna ng'oli mu mmotoka ya bbeeyi naye ng'oyigga mwami nga laavu agirina mu musiiwuufu gw'otaafaako era nga n'akasiiwuufu ke kakafuke kabuguma ke kalina emmere ennungi ono omunene alinga ekiyembeyembe ekyengedde kankomaawo nga weevumye kakati tukoze tutya tuyina okuddayo abantu abatulaba abaana baffe abali ebweru nsi zonna muteekako puroguramu eno mugiraba njagala osooka owulire ng'omuntu ojja kumwagala nga ssente weeziri oba nga teziriiwo era ng'okakasa nti ogenda muzaalira nga ssente weeri oba ssente tekola ki oba mufunwa mukazi muganda abafukamiza erise nga amidda tutudde eryo sindika akaana okasindisa enzigyeyo akagirita kale tutaddewo kaherese sente akali ku division awo watuufu we kali nga mukyala Jennifer Musibu agenza atuteera ennungi ezijja ewaffe eyo mu byalo tufukamire awo tuzaale omwana omwami wabeere wakuwaakuugi asote obutulo obulye mujja kuyiiya sente mufune eziri ze muti ennyingi mujja zifuna naye nga laavu esoose neekola ki n'okusinga omwami anaakuwa sente n'otuuka okwagala omukwatako bwoti nga tumulaba amamiliyoniya abali mu gavumenti tubaagala abasajja ab'amaanyi naye ez'omu era mumanye ekyange ngamba nti okumwagala siganye ne laavu bwe nninnya ku ye n'amugjawa kati sente nandizaagadde naye olw'okuba omuntu agenda kunteekamu sente mufunemu ne laavu agizimbe ekule naye nga bwe mujja sikola ki simulina n'olwekyo abaami gwe abaami abatulaba mwe musinza okukola kino abaami temulina laavu mulina kyetaaga abakyala wadde tebalina ne balinako akamunyeenya naye okubeera ne laavu ng'odda ssaawa 6 gwa kiro ba 7 okuba ne laavu ng'oyingira ng'obudde ng'obeera mu nnyumba ne gwa laavi ng'okumwononera obudde n'omuteeka mu njuuyo n'obeera ku ssimu paka ssaawa 9 ng'oseka n'abalala bannange laavu mugiwe ku bano dde ewaka jako essimu nnyonnyola ebisoboka kuba bazadde baana bangi tukkiriza naye mukyala wo funa tomunnyonnyola bintu ebyo tabifunamu oba owasiza abakazi bangi oba bakusanyusiza oba tebakusanyusiza omukyalo ono guwawasa tabikola ki musoko muwe laavu ye yabeere nga ne bwe bakukwata mu bwenzi laavu nga weeri agamba nti omwami wange tannayenda akadde katuweddeko senga webale nnyo ffe tukola gwakwogera gwokusalawo kubeera kukwo tuddemu nate nsibule ku bantu bange pitabe wa mitanda tukuba akalango wabula abawe essimu abewa mitanda mbayitange ennaku z'omwezi 7 tugenda kubeera wa mitanda ku Sande omusomo gutandika ssaawa 4 gwe jangu n'ekibuuzo kyonna ekyalema ku luno siina nnyo kye ŋŋamba nti kino njagala bibuuzo byammwe kwenja okutandikira tugende maaso nga tuvunula essimu eri 0772 488 779 0772 488 779 772 488 7 mwenda n'abe makinde mwenna mbayita tuli kugombolola kutuuza omwami ate ne ku lw'omukaaga webale nnyo senga emukono webale nnyo obulango bunkola byo wa mukama wange naye musibe bulungi tuddemu nate enkya mweraba